Mugekiro kya leero eddagala lya COVID libuze mwekaabire mmotoka za COVID baziwamba URA eyagala musolo China eri mu kuweesa nuclear yeteekera lutalo. Ng'ebula essaawa 5 zokka okutuuka ku matikkira ga nnyinensi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ag'omulundi ogwa 28 abaakulemberako akabondo k'ababaka ba Paalamenti abava wano mu Buganda beenyumiriza nnyo mu kiseera kino eky'ebyafaayo era ekijjudde ebibala. Bano bategeeza nti omuteregga Nantalinnya Kateeba alungamizza bulungi abantu be ekituusizza Buganda kukula. Maaso Mooji yazaalagira abantu be okubeera obumu okukulaakulanya Obuganda ne Uganda okutwalira awamu. Tekijja kutuyamba abantu abali ku district bwe banaaba nga tebakwatagana bulungi n'enkiiko ezaffe ez'emmengo n'ez'obuwangwa. Tulina okuba nga tukolera wamu tusobola okukwatagana mu ntegeka zaffe. Njagala era okutegeeza abantu baffe nti mu Buganda mulimu abantu ab'enjawulo bangi era ffe kitugenderera ku mulembe guno kwe kulaba nti n'abantu baffe bonna abo bakwatagana tubenga nga tukuza Buganda era n'okulaba nti Uganda yaffe etambula bulungi. Johnson Muyanja Ssenyonge yakulemberako ababaka abava mu Buganda mu Paalamenti y'e10 yeebazizza nnyo omutonzi olwa byonna byasobozesezza Ssekesa okukola ebikulaakulanyiza Obuganda. Nyongera okuyozaayoza ennyo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 28 nga alamula Obuganda. Twebaza nnyo Katonda ekirabo eky'obulamu kyamuwadde ate twebaza nnyo n'enkulaakulana yonna etuukiddwako nga tuyita mu pulogulaamu enjolo ennyingi ddala ezivuddeyo okusomesa abantu ba Uganda ne Buganda okutwalira awamu. Ezo nga tuyita ku Radio CBS, nga tuyita ku Telefayina ey'Obwakabaka, nga tuyita mu pulogulaamu eziva mu ofiisi ya Katikkiro, abaami b'amagombolola ate n'olukiiko lwonna olw'ofuga Obuganda. Bakadde baffe bonna bakatikkiro abaawummula, abakabulikiko ba Buganda abaawummula, ab'amasaza abaawummula, n'abo bonna bakwatiddeko Ssaabasajja Kabaka awo nga Sseerabidde Maama Nnabagereka abalangira n'Abambejja okulaba nti Buganda etuuka weetuuse. Ku kintu ekirala ye Buganda Parliamentary Caucus, Baganda bange nabasaba ebitwawula tebiyinza kulemawo naye tugaane kubisembeza. N'olwekyo mwenna mukwatire wamu, muyinza okwawukana ku nsonga naye ng'ate mutambulidde wamu. Aliko omumyuka w'omukulembeze eggwanga era nga yasookera ddala okukulembera akabondo k'ababaka abava mu Buganda Professor Gilbert Bali Baseka Bukenya agambye nti yenyumiriza nnyo mu ngeri kyukyulukoma n'antawetwa gy'asomosezza Obuganda amayengo gonna mu myaka 28. Nze nga Bukenya nenyumiriza nnyo mu Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi n'Obuganda engeri gyabukuttemu ne bituyiseemu amayengo getuyiseemu naye getusigalawo nga tweyagaliza Obwakabaka bwaffe ate bwenyumirizaamu nnyo. So Ssaabasajja kwagaliza amatikkira bulungi. Buganda Caucus ebiyitibwa ebibiina nga ebisuula nga bbali nga tubeera abantu abamu bamemba abamu Buganda ne tulaba n'ebitusanyusa n'ebyo twagala okukola mu Buganda. Kinewunyisa nnyo abenare kusa leero baagala okwesuula Buganda mbasaasidde era mbasabira twali nga Buganda Caucus nga ndi chairman nga ndi wenare bannaffe abalinga aba DP, bannaffe abalinga aba FDC ne bannaffe abatalina bibiina naye nga bali mu Paalamenti bonna batwegattangako. Amatikkira g'empala gakuzibwa ku Lwomukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno wa Kasambula mu lubiri olw'Enkoni mu Buddu mu nkola eya ssaayansi. Obwakabaka bwa Buganda buwabudde gavumenti ya wakati ku nnongooseza zeesuubira okuleeta mu mateeka g'ettaka naddala ettaka lya Mayiro. Gavumenti egamba nti erina enteekateeka ez'okukola ennongooseza mu mateeka g'ettaka ng'ekigendererwa kya kutereeza ebyo byegamba nti bibadde tebitambula bulungi.
Minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'enkizo mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa David Mpanga bw'abadde ayogera mu musomo ogwateekeddwa abavubuka ba Buganda Youth Council okubangula abavubuka ku nsonga z'ettaka gubadde ku mukutu guno ogwa 88/8 ne ku mukutu ogwa Zoom ku mutimbagano nga omusomo guno okubiriziddwa Dr. Sam Kazibwe agambye nkyewuunyisa nnyo okulaba nti gavumenti ekyusakyusa amateeka g'ettaka kumpi buli mwaka kyokka endoliito z'ettaka teziggwawo. Tereza buli omu alongoosereza naye ate tekitereera. Tuyinza butya okufuna entereza ey'enkomeredde eneesanyusa abantu bonna ffenna tutegeere nti ku ttaka kutuwangalira, ku ttaka kwe tukolera, ku ttaka mwe tusuubira okuziikibwa, ku ttaka eryatulekerwa bajjajjaffe, ettaka lye twagala okulekera abazzukulu baffe. Tukusobola tutya okubeerawo ffenna awamu ne tusobola okutambuza ensonga eno nga tugiggyeemu omuliro, tugiggyeemu okwesitala yetegeerebwa bulungi era ng'ekwatibwa bulungi kati n'emirembe. Oweekitiibwa Mpanga era asambaza ebyogerwa nti abantu abali ku ttaka erya Mayiro bayisibwa ng'abaddu kubanga wano mu Buganda ennambika y'obukulembeze n'obwannannyini yali erambikiddwa bulungi. Okukozesa ekigambo saafu oba oyogera ku byafaayo by'e Bungereza by'e Bulaaya wano ekigambo ekyandibadde kigenderawo bwe buddu. Mirembe na nnaku omutuuze yatuulanga yasenzebwanga. Ekigambo obusuulu si kigambo ky'Abangereza oba kyava Bulaaya, kigambo kya wano waabeerangawo obusuulu n'ekigambo embujjo. So byali tubimanyi byali byaffe bya buwangwa. Biyinza okufaananamuko nga ebintu bye walabako n'owulira nti walingayo basaafusi nga waliwo bannannyini ttaka abatakkiriza basaafusi kukula, abatereka bannaamwe, abakuumira bannaamwe mu buddu. Naye yo si yali enkola eya Buganda. Mu ngeri emu annyonnyodde enjawulo eri wakati w'ettaka erya Mayiro n'erya Freehold n'ebivuddeko kalumanywera n'okusika omuguwa kwonna ku nsonga z'ettaka mu Uganda. Okugezaako okulaba nti abantu abaaweebwa ebyapa n'abantu abaasangibwako nga ku ttaka kwe bali basobola okukwanaganya embeera zaabwe bonna babeerewo. Era ekyo kye kisinga okwawula enkola eya Mayiro n'enkola eya Freehold. Freehold egamba omuntu abeera n'obwannannyini ku ttaka mu nkomeredde gye buva ne gye bulijja nga ttaka lirye nga takubwako mukono era nga tekuli muntu mulala akkirizibwa kubeerako okuggyako ye. Mayiro egamba nti olina obwannannyini wakyapa abeera n'obwannannyini naye obwannannyini buteebereza era buganya omuntu omulala okubeera nga ku ttaka abeerako ng'ow'ekibanja era bombi babeera n'obwannannyini naye nga obwannannyini obw'omu bukoma ku bwannannyini obw'omulala. Minisita abavubuka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agambye nti abavubuka ke kadde babeera abasaale mu kulwanirira ensonga z'ettaka n'okufaayo ennyo ku bikwata ku ttaka. Muli bankizo nnyo okulwanirira, okutaasa n'okukuuma ettaka lyaffe. Kino bwe mutakitegeera Obwakabaka bwaffe buba mu katyabaga lwa nsonga mu abavubuka. Obwakabaka bubeera ku ttaka oba bwine enjawulo n'obwagakaani oba bwine ensalo zaabo na bwe kityo kijja bakakatako okusoma ebintu okutegeera obulungi. Maliriza bwe nti waliwo munaffe omuwandiisi Munnakenya bamuyita Ngugi wa Ffeyongo yagamba nti ebyaffe byaffe n'ebyange byange. Dr. Sam Kazibwe akubiriza omusomo guno agambye nti ensonga y'ettaka efuuse nnamulanda kubanga waliwo amateeka mangi agakoleddwa n'okuyisibwa okuviira ddala mu 1995. Ensonga y'ettaka ekomyewo mu ddiiro naye si gwe mulundi gwesoose okubeera mu ddiiro mu Uganda eno mu myaka 10 egiyise. Abagoberera ebyafaayo n'ebyamateeka ebikwata ku ttaka bakimanyi bulungi nti kumpi buli myaka 10 obaddemu n'amateeka ag'enjawulo nga gakwata ku ttaka n'obukiiko obw'enjawulo nga bunoonyereza ku ttaka naye mu byonna era okusika omuguwa ne kusigalawo we tutuukidde n'olunaku olwaleero kiri mu giraasi nti legislative agenda oba enteekateeka mu by'amateeka okuva mu gavumenti mu myaka gino 5 bamaze dda okutulaalika ng'ensi nti ensonga y'ettaka egenda kubeera ku mwanjo. Ye Beka Sejjengo ssentebe w'abavubuka ba Buganda mu kibiina ekya Buganda Youth Council agambye nti bakwongera okukunga abavubuka bannaabwe banoonye okumanya n'okuguka ku nsonga ez'enkizo naddala ezikwata ku ttaka. Minisitule y'ebyobulamu esobeddwa emmotoka ekika kya pick-up ze yagula okuva ku nsimbi bannansi ze baasonda obuwumbi 23. Ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority kyazibawa kyagala minisitule y'ebyobulamu esooka ezisasulira omusolo.
Minisita w'ebyobulamu Dr. General Thaching agambye nti URA yasaba obumbi 9 okutta mmotoka ezo. Aching agambye nti ku mmotoka 282 Minisita w'ebyobulamu ze yagula 121 ezaatuuka kuno ekitongole kya URA kyazbowa okutuuka nga Minisitule esasudde obumbi obwo 9. Wabula Aching agambye nti ssente ezo tebazirina. Agambye nti mu kusooka Minisitule eno ne Minisitule by'ensimbi zaali zakkaanya nti ebintu ebigulwa ku ssente bannansi ze baasonda bireme kuggyibwako omusolo, wabula ate kyabakubye wala nnyo nga URA bo y'emmotoka. Bino byogeredde mu kakiiko ak'ekiseera amyuka Speaker Parliament Anita Monk yasaawa okutunuulira engeri gavumenti gyekuttemu olutalo olw'okulwanyisa COVID. Dr. Diana Atwine omutesiteesi omukulu Minisitule w'ebyobulamu agambye nti mmotoka ezo zoolekedde okuvundira mu sitowa za URA kubanga Minisitule by'ensimbi ensimbi ezo obumbi 9 tezirina era ne mu mbalirira ya Minisitule ey'omwaka guno ebyo tebabiteekamu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Nyini mmotoka efunidde ekizibu ku luguudo kimukakatako okussaawo akabonero akalabula abakozesa oluguudo abalala nga munnamateeka Joe Kizitali waalibwa nnyonnyola. Era akkirizibwa okuteekawo akapande okulaga nti waliwo obuzibu obuli mu maaso, era bw'atakikola n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka asobola okuweebwa engassi ya mitwalo 96 oba okusibwa emyaka gitasukkamu 2 oba okuweebwa ebibonerezo ebibiri byonna. Enteekateeka y'okugula eddagala erigema obulwadde bwa COVID-19 efuukira eddala byampuna. Minisita w'ebyobulamu kaakano yeekubye endobo agambye nti gavumenti tennabaako yadde ennusu gye yasasudde okugula eddagala lya COVID-19. Minisita Dr. General Thaching yasinzidde mu kakiiko ka Parliament ak'ekiseera akasibwawo okunoonyereza ku ngeri gavumenti gyekuttemu ekirwadde n'agamba nti ensimbi ze baafuna obumbi 41 baaziwa kitongole ky'amawanga magatte ki UNICEF okunoonyeza Uganda eddagala. UNICEF has actually opened up many channels because it is a procurement agency for vaccines, and we have even deposited money with UNICEF that should you see any vaccine available, pay for it. Why do we do that? Because all our traditional vaccines are procured by UNICEF. So our money is very safe with UNICEF. In the event that they don't procure anything, they will refund the money. 41 billion was deposited with UNICEF. If we can add 18.5 and 23, I think that is 41.5. Omukyalo era ategeeza ababaka nti Minisitule y'ebyensimbi mu kiseera kino tesobola kukola nteekateeka nnamutayiika ey'okugema bannansi kubanga temanyirwe enaafuna ddagala. Chair, there is no clear source for vaccines. And I cannot start having a plan that I'm going to vaccinate so and so when I don't have any source for vaccines. That has been my biggest challenge. When we sat down originally and we identified priority groups to be vaccinated, we had thought the flow of vaccines would continue. Already, you have heard very clearly from colleagues, there are people who have not even received a second dose. It is a big challenge. Perhaps this parliament may also join us in looking out for the vaccines. Abdul Katuntu ssente w'akakiiko kano bw'abuuzizza Minisita Cheng oba eggwanga ligenda kusigala ku muggalo okutuuka nga bannansi obukadde 22 bagemeddwa nga gavumenti bwe yalagira. Ono agambye nti omuggalo gwakutaggulwa mu mitendera nga bannansi bwe beekuuma okutuuka eddagala lwe lirabika. Ku nsonga y'abayizi okudda ku masomero newankubadde tebannagemebwa, Minisita Cheng nakyo agambye nti gavumenti yakwanjula enteekateeka erambikiddwa obulungi ku nsonga eyo. Wabula yeewuunyisizza ababaka bw'akawaŋŋamudde nti ensimbi Minisitule y'ebyensimbi zeeyogerako obumbi obusoba mu 500 nti yazissaawo okugula eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19. Minisitule y'ebyobulamu agambye nti tezifunaako. Agambye nti baafunako obumbi 41 ezaatwalibwa mu nsawo ya Minisitule y'ebyobulamu n'obumbi 8 ezaayibwa ekitongole ky'eggwanga ekigula eddagala ng'endala ezoogerwako Minisitule y'ebyobulamu ewulira mpulire. Olunaku lw'eggulo Acheng mu kwogerako eri eggwanga yagambye nti gavumenti yalagiriza ddoozi endala obukadde 9 ez'ekika kya AstraZeneca so nga waliwo n'obukadde bwa $3 ezasasuddwa kampuni ya Johnson & Johnson okuwa Uganda eddagala erigema eriweza ddoozi obukadde 2. Omubaka wa munisipaali y'Entebbe Michael Kakembo Mbwatekamwa atabukidde nnyo mu kakiiko ako olwakyayisa obulimba bwa Minisita Cheng ku nsonga y'okkugula eddagala lya COVID ng'olumu agamba gavumenti yatumizza ate olulala n'agamba nti
tebalina wakuligula. Tulina okutya kwa maanyi minisita bw'abanga ajja nga yeekuba endobo ajja nakugamba nti ate kakati sente tuzirina nete tulina tugenda kujja ddagala najja kati ate twasasudde bilioni 12 n'obuza wasasuddewa tekisinze kutunyiiza nga kuga nti agenda kuggulawo alekere private company omulimu gw'okugula eddagala ligema twakava kakati mu mbeera y'abantu okubagamba nti bakubya amazzi eddagala eriri feeke ogenda kukontrolinga otya omuntu anoonya amagoba nga naye omutadde agenda agula eddagala lye ajja kubeba na Uganda awakyali olutalo twagala quality control ani agenda okumanejinga ekintu kino. Kooti enkulu mu Kampala egobye okusaba kw'abasibe 7 mu abaana bannakibiina kya National Unity Platform abadde baagala omusango gwabwe guweebwe enkizo gubeere ogumu ku egyo egyetaaga okuwulirwa mu bwangu mu kiseera kino ng'eggwanga liri ku muggalo era abasibe abo n'okuteebwa bateebwe nga tebaguddwako musango gwonna. Bana NUP bano be bamu ku abo abakwatibwa mu biseera eby'okulonda wabula omulamuzi Boniface Wamala aganye okusaba kwa puliida waabwe Geoffrey Tulyamusiima agambye nti ensonga zaawadde tezimala kukakasa nti omusango gwabwe gwetaagisa obwangu obwenkanidde awo. Olunaku lw'eggulo Tulyamusiima yasabye kooti abantu be bateebwe kubanga bamaze mu kabulamuliro ennaku 12 n'omusobyo era etteeka ligamba nti baba balina okuteebwa singa omusango gubeera teguliddwa mu bbanga eryo. Kinajjukirwa nti eggwanga bwe lyassibwa ku muggalo Ssaabalamuzi Alfonso Wenyiddolo yayimiriza kooti okwozesa emisango okuggyako egyo egiteebereka egyetaagisa obwangu. Bw'atyo Tulyamusiima yaddayo mu kooti n'asaba omusango gwabwe gutunulwemu era gutunulirwe ng'egyo egyetaagisa obwangu kubanga abantu abo 7 tewaliwo nsonga ya nsimbi bakuumisa mu kkomera era kuno kutyobola ddembe lyabwe. Wabula omulamuzi Wamala okusaba kwabwe akuganye ng'agamba nti abasibe bangi ddala bagwa mu kiti ekyo nabo era bakyali mu makomera. Aganye n'okusaba kwa kansala wa Lubaga North James Mubiru omu ku basibe bano. Omulamuzi agambye nti bwe banakkiriza okuwulira buli musango ng'ate n'abakozi ba kooti baasigala balubatu mu budde buno emirimu gijja kubatuuka mu bulago. Bw'atyo okusaba kwabwe akugobye n'agamba nti balinde omulamuzi yenna anaakwasibwa omusango gwabwe eyo gye bujja. Wabula puliida waabwe Anthony Wameri akukkulumye nti omulamuzi tabadde mwenkanya n'akatono. Sikiriziganya na mulamuzi kyasaze olw'ensonga nti omuntu bw'abazze mu kkooti nga azze okufuna okubeerwa omulamuzi teyalinonooza nnyo bameka abayinza okuyita mu ngeri emu gy'aba ayiseemu ng'omulamuzi oteekwa okukolagana n'omusango ogukuli mu maaso nga bwe guzze naye bw'ononooza n'ogamba nti bwe naakuwa kino n'abalala bajja kujja bakisabe nze ndowooza omuntu oba tumuwadde bwenkanya. Ekyokubiri nti kooti terina kutya nnyo misango mingi kujja mu maaso gaayo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abato abatasuusa myaka 23 y'Uganda Cobs ekutte ekyakutaano mu mpaka za Sekafa Under 23 Challenge Cup ezindira mu Ethiopia. Uganda Cobs okumalira mu kyokutaano ekubye Eritrea goolo 2-1 zitebeddwa Najib Buyiga ne Stephen Mukwala. Eritrea yeekutte kyamukaaga wabula kinajjukirwa nti Uganda yawangula empaka zino ezaasembayo wano mu Uganda mu 2019. Ebyo nga biri bityo Express FC mukwano gw'abangi yongedde okunyweza ttiimu mu kwetegekera sizoni ejja eguzeewo mukwasi wa goal Joel Mutakubwa mu kiseera kino tabadde na klabu gy'azannyira oluvannyuma lw'endagaano ye ne klabu ya Kyetuma okuggwako ku nkomerero ya sizoni ewedde era mu Express gy'agenze atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2. Azze mbigere bya Mathias Muwanga yagaana okuzza obujja endagaano ye ne Express mu kiseera kino eri mu kweteekerateekera empaka za Sekafa Kagame Cup ezigenda okutandika nga lumu okutuuka 15 Tanzania olw'okuwangula liigi y'abinywera ya Uganda Premier League sizoni ewedde. Era bamukwano gw'abangi beteekera okukiikira Uganda mu mpaka za klabu ensajja ku lukalu lwa Africa eza CAF Champions League sizoni ejja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Amerika ekoze obukessi ku China n'ekizuula nti China tetudde n'akamu ebbanga lyonna ebadde kaweefube ng'ezimba ekkolero bwaguuga ery'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ga nuclear. Bannasayansi ba Amerika ab'ekitongole kya Federation of American Scientists be bakoze obukessi buno bagambye nti ekkolero eryo gaggadde liri mu kibuga Xinjiang ekiri mu bugwanjuba bwa China.
Bannasayansi bano mu bye bazize bagamba nti China egenze wala nnyo mu budde buno ezimba tterekero ly'emizinga egikozesa amaanyi ga nuclear nti ate lino tterekero lyakubiri erizimbiddwa mu bbanga ery'emyezi 2 egiyise. Bagamba nti ekyererezi mwe bazimbye amakolero gano kinene okuzaama kisobola okuzimbibwamu amaterekero ga nuclear nga 10 naye kikulu mu byonna China amakolero ago egazimba wansi mu ttaka. Omwezi oguwedde olupapula lwa Amerika olw'amawulire Washington Post lwategeezezza nti bambega baabwe baagwa ku materekero g'ebyokulwanyisa bya nuclear 12 nga gazimbiddwayo mu ddungu mu ssaza Yumen ne Gansu. Okutwaliramu Amerika ezzeerumiriza China nti ebiro bino yenywezezza nnyo mu kuweesa ebyokulwanyisa n'okweteekera entalo nti era ensimbi ezisinga obungi zeekola mu kacyo kano ezisinga eziyiwa mu byakulwanyisa. Bino bijjidde mu kiseera nga bakirimaanya babiri Amerika ne Russia bategeka okwekomako era enteeseganya akadde konna za kutandika wakati w'abaminisita ababiri wa Amerika n'owa Russia bakaanye ku kukendeeza okuweesa ebyokulwanyisa namuzisa. Newankubadde ababiri bano bateesa naye China enteeseganya eziri bbali era ezeesulubabbidde ddala. Alipoota okuva mu Pentagon ekitebe ky'Amerika ekikulu eky'ebyokwerinda ziraga nti omwaka oguwedde China yalina emizinga egy'amaanyi ga nuclear 200 era ng'etegeka okugikubisaamu ng'ate yo Amerika ekyali wala nnyo ku China eweza emizinga 38,000. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ng'ebula essaawa 5 zokka okutuuka ku matikkira ga nnyinensi Ssaabasajja Kabaka ng'emyaka 28 abakulemberako akabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda benyumiriza nnyo mu kiseera kino eky'ebyafaayo era ekijjudde ebibala. Obubaka bwa Buganda buwabudde gavumenti ya wakati ku nnongooseza z'esuubira okukola mu mateeka g'ettaka naddala ettaka erya mayiro. Minisitule y'ebyobulamu esobeddwa mmotoka ekika kya pick-up ze yagula okuva mu nsimbi bannayuganda zibaawaayo bombi 23 ekitongole ekiwooza ekya URA kyazibawa kyagala minisitule esooka esasula omusolo. Ebyokugula eddagala erigema obulwadde bwa COVID bifuukire ddala byampuna. Minisita y'ebyobulamu kaakano yeekubye endobo agambye nti gavumenti ennabaako yadde ennusu gy'esasudde kugula eddagala lya COVID-19. Amerika ekoze obukesi ku China n'ekizuula nti China tetudde ebbanga lyonna yabadde kaweefube ng'ezimba ekkolero bwaguuga ery'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ga nuclear. Ge mawulire ekiro kya leero aggundegunde omuteregga.